Nantume Mangadalena nga mutuuze w'e Nakasozi Buddo asula ku Tebuukyo olwa mutabani we Kasozi Ibra okumusuubiza okumutematema ye yeddisa amaka. Nantume gwe twasanze mu maka ge Nakasozi mu Buddo wakati mu maziga amangi ategeezezza nti mutabani we gwe yeezaalira amufuukidde ekyentiisa mu bulamu bwe nga kati yamulalika dda n'okumutematema. Ansuubiza okuntema, buli lunaku ansuubira okunzita ngamba kakazi gwe nja kutta, kakazi gwe nja kutemula, nja kukabya amaziga paka lw'oliva mu bulamu bw'ensi eno. Nantume agamba nti oluvannyuma lw'okwawukana ne bba yagula ekibanja kye kwe yazimba ennyumba kyokka nga teyasooka kugibeeramu ng'asula ku mulimu gye yali akolera ekibuye ekyawa mutabani we omwaganya okuzimbako ennyumba endala mu yeesenza. Ngenda okuva Kabuuzo yazimba ennyumba n'agiteeka ku nnyumba yange, naye nga buli lunaku abeera nvuma, abeera ayagala kuntuga. Era ne tuddayo ku poliisi ne twekubira enduulu, naye nga twekubira enduulu tebamukwata, nga batuvuvunga ng'agendayo ng'ayogera nabo nga batuvuvunga tebibaako ebitambula. Agamba nti bwe yagezaako okwogera ne mutabani we ono yatandika okumutulugunya omuli okumukubanga saako n'okumulumbanga mu kisenge ng'amukako okumukolera endagaano saako n'okumuggirangayo ejjambiya ng'amulabulanga wajja okumutta asigaze ekibanja. Olunaku lumu yajja mu kisenge n'aŋŋamba maama njagala onkolera endagaano nti wano wampaawo. Naye bwe nagira neeva mu kisenge neefuluma nalefuluma nankuba oluyina entomera omwango. Naye olwokuba abantu ku kyalo tebabeerako nadduka neefuluma wabweru. Naye bwe nafuluma wabweru enkeera naddamu olutalo. Era n'ayasa endabirwamu z'ennyumba yange n'akuba emizindalo n'agyasa n'agenda ne mu kisenge kyange n'amenya ekitanda kyange. Naye okuva olwo omwana oyo ansuubiza kunzita, ngamba ajja kunzita buli lwe neekubira enduulu ku poliisi siyambibwa. Bo baganda ba Kasozi be twogeddeko nabo bategeezezza nti nnyabwe yabazaala abaana 6 kyokka nga mu kiseera kino mwannyinaabwe talina gwakkiriza kujja mu maka ga maama waabwe nga bwe baagala okwekubira endulu ku poliisi abagamba nga ye bw'atalina poliisi mu Uganda emusobola kubanga yagifunza dda. Emisango gino gyonna gibaddewo tugenze ku poliisi tumuloopye naye era still bw'agendayo ayogera bwogezi nabo bwaddanga yenna abulaginga ng'atugamba temulina kye musobola kukola. Nze poliisi yonna nagyetooloola ddala no Uganda tewali muyinza kundoopa, tewali bayinza kunsiba, tewali bayinza kunkola kintu na kimu. Ekiro ekyo baatumye bajje bamukwate. Ffe tuli madirisa muno kwa kolona linsuze wano wa mukadde. Poliisi bwe yajja okukwata omwana oyo yagiwa ssente nga tulabira tebaamukwata. Basabye ab'obuyinza okubayamba kuba ne gye buvuddeko baamukwatira n'atwalibwa ku poliisi y'ensangi kyokka n'ateebwa nga mu kaseera kano nnyabwe ali mu kutya okw'ekika ekya waggulu nti ekiseera kyonna yandittibwa. Atwala poliisi omukyala Nakalema abantu bonna abakwatibwa ku nsonga eno. Bannange munyambe kubanga ndi mu buzibu n'awaka wange nti awo sikyalina kwetaaya. Twogeddeko ne Kasozi wabula n'asamba gye bimwogerwako era n'ategeeza nti zino ntalo za byanfuna nnyabwe zaateekawo okwawulayawula mu baana olw'okugezaako okubajja ku kitaabwe olw'okuba nti baayawukana dda. Naye wallahi nga ndayira Allah yankola simulumbanga nako eyateekawo mbeera kakati mugambe nti mpa ekiwandiiko kyenyo kyayinza kati okugamba nti awandiikako fenafena nga tulinawo akaliyo obuyumba mukulu wange alinawo kali bano bato bange balinawo buno ekyo sikikolanga nako. Kizza Peter yakusakidde eggulye lino ku Rake STV agaleero.